Yes, Projan Media TV yonna gy'osinziira tukwebaza okubanga ku mukutu kwoli. Omukulu amanyiddwa nga Dr. Kizza Besigye ono ng'era yatwala ekibiina kya FDC y'omu ku bakitwala. Besigye yavuddeyo olunaku olwaleero n'agamba nti Minisita Ruth Aceng amusaba busabi singa asobola naye n'amuteeka ku kibiina ekyabasawo abo abamu ku balwanyisa coronavirus oba COVID-19 n'abakweyo ttiimu n'asobola okubanga akozesa kye bayita obuyigirize bwe kubanga tukimanyi bulungi nti Besigye yasomerera busawo n'abanga naye akozesa ekintu kye yasomerera okusobola okutaasa bannayuganda naye agamba nti essaawa yonna tamanyi oba banaamuyita kubanga tannafuna response yonna naye nga ye ali ready okwegatta ku basawo okubanga balwanyisa ekirwadde kya coronavirus. Besigye ayongeddeko ekirala nti bano bammemba ba paliamenti abatutte obukadde 10 n'agamba ekintu ekyo kye bakoze tekiriiyo era tekiriiyo ddala kuba agamba nti abasawo abateeka obulamu bwabwe mu matigga barisikinga obulamu bwabwe teriyo abawaddeyo yadde allowance eya risk teriyo abawaddeyo yadde ze bayita personal protective equipments ebyo ebintu bye bambala nga bajjanjaba naye nga ate be batadde obulamu bwabwe ku matigga n'agamba ekyo teri yakibakoledde naye ne bakwata ssente ne baziwa ba member of parliament abagenda ozirya obuli n'agamba ekintu ekyo kye bakoze tekiriiyo era yagambye takkiriziganya nakyo era talikikkiriza olw'ensonga nti zino ssente at least bandiziwadde ba health workers oba abo abasawo ne baba nga basobola okwongeramu amaanyi kuba obulamu bwabwe ffenna tukimanyi nti buli ku risk kubanga okujjanjaba wa corona naawe essaawa yonna kiba kikutwala. Ku Projan Media TV ffe tujja tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga. Commentinga, likinga, subscribinga.